Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff bbiri eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center number ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 888 oba ku note 786 note 16593. Kakati wano musonyiwe nti ebimu ku bintu byesaagala kwogerako bye bintu ebitawaanya ennyo okutegeera kw'omunaddala wano Afrika. Naye embeera gye tulimu etwaliriza okwogera ku bintu betasaanidde okwogera kubanga tujja nkoma nze okubyogerako mba nkola advertisement mukirizo wamugaani. Era mu nsonga zino kati ezitutawaanya ennyo ezibutikidde eggwanga lino ezitiddeyo ne paapa n'abaako byayogera abantu babitegeera ate abasinga ne balimu okutegeera. Waliwo abaana bakatonda agenda ng'angaziddala nomukitegeere nti abantu bonna abasinga abavaayo okuvumirira omukwano gw'ekkuddukuddu basasulwa, n'abavaayo okuwagira nabo bakola ki? Kiyinza okuba nga kyewuunyisa nti abalabika nga balwana nnyo okulaba omukwano gw'ekkuddukuddu tegugenda mu maaso mulimu abasasulwa. Nabano abalwana ennyo omukwano bwegasagi ziri bbiri, waliwo oppositioni ne bazita batya sayidi mubuteeki bazita batya sayidi opposing side ne opposing side. Ezo sayidi zirina bezikolera omulimu. Abaana bakatonda baagula omukwano gw'ekkuddukuddu kubaddewo okubira ddala ku Sodoma ne Gomora. Naye kati obulyango bwakatandika kati naye nga kubaddewo ddala nga kubaddewo. Ate nakiri mu kitege ky'Abazungu balowooza tufwe ogwo omukwano gwe tulimu ogw'ebikukujju. Era omuzungu bwakulaba ayambira okwana omuddugavu, omusajja akwana omusajja omuddugavu. Nze nga nkyali student abasajja bankwanako ebirundi ebiri. Nsanga omusajja ku stage yeesesaasesa ng'amati osanga mali ku palishi eri tetukola ki gye tusabira nange ntandika okukola ki okwesesaasesa ngenda okukitegeera nga kirireeti natuka emisingi. Naye nga nali ndowooza abasanga eri gye tusabira gyakola ki gyamani nga nange ngisebiranga kubaluboozi ngenda okulanga emboozi egenda ekola ki konze walimu waawo. Naye kakubalowooza nti ate ffe ebintu byetusinga okunyumirwa mbagambye nti ffe okwogera mukwano gw'ekkuddukuddu okuwakanya oba okuwagira tukola advertisement. Era abasinga okufunamu ekiki beebo abakirize gye tukoma okwogerako n'okuwakanya abantu batandika okugenda nga bakimanyiira. Omusajja omugasa muyaga nti waliwo stages 6 ez'okukaka abantu ekintu kyolaba nga kiri ivu
n'okibateekako sente ziri mmeka ziri 6 esooka ye siteegi ekanga ye siteegi ekolaki ekanga nga bw'okiwulira amatu gawaawaala omusajja bamukutte n'embuzi amatu gakolaki kakati siteegi omusajja ayagala omusajja oba omukazi okwagala omukazi siteegi yakanga was so shocking naddala mu Africa galibawuli agatiisa ennyo ddala agatiisa nga tubiwulira nebaboneka byaliwo mu mpolampola kakati siteegi eyo tugenda tuvaako ekanga waliwo siteegi ey'obusungu outbreak tekisoboka tujja kulwana tujja bakula tujja kuteka bafena busungu bukoze eki butujjudde tukanguwadde eyo siteegi tugiyiseemu siteegi ey'okusatu discussion kunyumya kati buli wobeera lwakwata akazindaalo ng'anyumya lwobeera lwakwata akazindaalo ng'anyumya eyo siteegi tukolaki gye tuliko kati tukyogerako naye ngeyo siteegi tuba tukola advertisement bano bonna abaali batakimanyiwa nti omusajja alibakana omusajja oba omukazi alibakana omukazi fenna kati bakolaki ate obuzibu nti waliwo emyaka bw'oyogerera ekintu nga yaga nekebyo ekiri kibeera kika nandigezezaako myaka 15, 16, 17, 18, 22 buli awali donti yakolaki wagobera donti lwaki awaliwo donti mala kulaba lwaki waliwo donti so si kuŋŋamba donti gwe oyinza okugamba olyebyebikubirwa birala nati bweŋŋamba donti nze nnakuvumbulawo simanyi mukitegeere kakati eyo siteegi gye tuliko kati naye ng'abalifunamu eyo siteegi nze basaba okuyimira mu mukyala ne mbagambe bebali abawamuna ebisiyaga bebafunamu banza okubabulira mutangaala mutegeera ate mutandika n'okunoonyereza ediscussion kandi otunaba ku siteegi eno tujja kukakkana twasoose ne tutya ne tukwatibwa obusungu kati obusungu bukende tunyumya emboozi ekwata kuyo otunaabanga tandika okugumiikiriza nga tandikukola okugumiikiriza tunatuka tutyawo nga mu nyuma abalina okuyomba abaali babyogera kakati tutandika kasirise mpolampola ekinaddako tujja kukkiriza nti abaala ekize kakati tetukyalina kyakukola ki kyakukola nekinaddamu tutandika kusinza veneration ezo stage mukaaga omuntu awaana ekibi ennyo okukifuula ekirungi ennyo ayita mu stage mukaaga nolwekyo basebe tukoze tutya kyekibuzo kisobola okwebuuzibwa tukoze tutya empeera zo zaali zitandika nabaga nti abaana baleeta eri Katonda ensi egenda kuwona abaana baleeta ki teri muntu musanyufu nga sitaani okati abazadde gye tusinza okukola obulungi abaana kwe tubasembezaayo eri Katonda buli muzadde atukoze mu mbeera gyabya esingako obulungi tunula abazadde abaliwo tunula n'abaana mutunule abazadde bali bameka n'abaana bali bameka
naye nga tukimanyi bulungi amaka agawana e Uganda abire galimu abaana 6 8 10 abaana baliwa tulowooza nti tekifa si kikulu nnyo bakyali bato ate mulekerawo okulaba abaana abato ng'abato abo abaana abato bawuladda era yemukunsobe abazadde gyetukola emukunsobe gyetukola nti abo abaana okulowooza nti bato bye bamanyi tobiwulirangako kusa tobiwulira osobola n'okugweddayo ng'oyagala oyokola bwe kinaakimanyi ogweddayo kati naawe nafazitaati kati towayiriza kutuuka kubanga ebiseera bye bamala naffe bitono nnyo ebiseera ebisiga babimala n'abantu balala bantu balala naye nga nabalabula nti abaana mubasembeze wali Kristo kubanga ebiseera bigenda kukolaki bigenda kukaawa nti omwana bwakula ng'ali Kristo ne bwatuuka ndaba nga alalamu Katonda akomawo mu maaso mulayini enyinyi kakati omututuoza gyabatutu beetaaga nnyo Kristo fe abagenze abakadduwa abagenda okufa fe tumwetaaga ennyo kubanga ddala wano sisobola kukitegeera nti abakulu musinza obungi abaana abato tekisoboka busobozi tekisoboka oba temwabulidde engoye mugambi kakati boka busigaleyenga naye nga tekisoboka naye nga abakulu muli bangi okusinga abaana abato lwaki abaana abato temubaleesikukira Katonda lwaki abaana abato temubasembereza Kristo onoebyo tuyamba kubeteekako amateeka nga wekati ng'amateeka gonna gegenzeteeka tujja kuwalako tujja kufuubulira kinatwala myaka emeka egyo gwe nange kubanga bali bamalirivu nnyo esajja kutuka katugandina okugenda mu Bulaaya sijja kugobera wantu oba ayagala kugenda Bulaaya oba ayagala kugenda Bulaaya amale kugati osobola kwagala omusajja nomusajja ti kale kwagala visa yiiko sokoddeyo wase olekojja ofune visa kati wekiise omusajja oboogera leta marriage certificate ng'ogera kufuna visa marriage certificate bagikusaba kakati bajja kukuba genda olete marriage certificate jon oyagala genda mu Kristo genda olete marriage certificate nga balaba John Kone ate ne Justina yagada visa tejja kufuna soko ogende wetereza sibaye mukitegeere awo tugenda leta marriage certificate balabako Konde John ate ne Justina ani tebasobola obutagamba tetukwate visa lwaki kakati Stephen n'agendayo ne marriage certificate ko Stephen ne John Stephen ne bamuwa mukimanyi kati abaana bakikosa abagende Bulaaya nze gwe mulaba wano ndimulyaseega tata yangu lyawaka sibamutegeera bazadde bana bangobyawa naye ng'awaayiriza ensonga engobeza waka kubanga ndi muli lwaki wa Bisiyaga gabaga jangu oyagala genda mu Canada obakuwa visa okugenda mu Canada kwegamba ng'ogyeko kivumi ate tusanziraffe kirera etoleresi kati nze nkikozesa kimpiseewo wenkolaki wenjagala okutuuka noekyo batujakuza nonaku baga lunaku lw'abaana nelusinga Christmas kubanga Yesu teyazaalibwa waliwo ebintu bingi bwenategerako ensonga ebinema okutegeera
nedowooza tubanze obwongo bwange obutono nnyo njakuba ekyokulabirako nti omusajja asazeewo kwagala musajja si bwe kiri naye ate bwe bagenda okufumbirwa omu kuba ayambala kadaali nkadde mwako nti basazeewo omusajja awasa omusajja bonna ne bakkiriziganya bwe bagenda obubagadda omu ayambala kadaali ekitegeeza nti waliwo omusajja awasa omuki omukazi omu afuuka mukazi kale ekibuuzo kyange kijjira lwaki ntwala omuntu eyeefuula omukazi nga waliwo omukazi lwaki ntwala eyeefuula omukazi nga waliwo omukazi era ne bwebagenda eka tebabeera musajja na musajja omu ku bo yeefuula mukazi era ne yeeyisanga muki kubaako omu ayala obuliri kubaako omu ayita munne jangu emmere eyidde naye nga yeefuula muki kati lwaki ate waliwo ngateefuula lwaki twala eyeefuula kubanga kyandibadde tuli basajja n'abasajja twagalana nokyo omusajja wase musajja munne era bonna basigale nga basajja n'abasajja oba otuwulire era bonna beeyise nga basajja naye ate omu ku bo yeefuula ne baba bakyala kubaako akoonya emmeeza era kati sikulaba oba ne bafuluma ebweru kakati nanze ndinoono ne babaawo akwana olunaku beekonde nga mubaamu n'ebikonde naye nga bakubirako ebikonde yeefuula buki bwefuuzi kati lwaki ddala kati ebulaaya tosobola kuzaala mwana nazadde omwana w'obulenzi ali akaabi wazadde omwana w'obulenzi mukubanga alina kacoco ekyo kiki ekiraga nti mwana wa bulenzi simanyi mukitegeere tosobola kuyimuka n'ogamba nti nazadde omwana w'obulenzi ogamba nazadde omwana n'okomaawo tosobola era bwogenda okumuwandiisa ero kyetuwandiisa munazadde omwana tebakubuuza sekisi ye kati omwana taba na sekisi nti oba fumero oba meero amala kukula nebalyoka bamuntu wa sekisi nti oyo muwala ono muki mukategeeraako simanya nti kati tozaala mwana bulaala n'ogenda n'omwandiisa era neweewaana nti abaaye nazadde omwana terikubwe wazadde mwana ki obulala tebakyabikuuza kikoba nazadde mwana terikutako wazadde mwana kubanga omwana bw'omuzaala tomanyi sekisi ye temanyi sekisi ye paka nga amaze kukolera myaka 18 n'abaana kakati ndi muwala oba ndi muki oba ndi mulenzi naye ngaekikula kye ng'akyali muto tekikusinzirako kumuyita muwala oba kumuyita mulenzi mbabuuziza tukole kikati tugezeeko byonna gyetunagezaamu mukama tandisobosofuna kwegaye katonda atuwamule atuwembeete mwoyo mutukuvu atuluŋŋamye naddala mukulira abaana baffe naddala mukulira abaana katulumuwummula abaana bawumudde oli aleeta mulenzi mukwano gwe n'amuleeta awaka nolowooza mukwano gwe mulenzi era ne basula mu kisenge kimu kumba aleese gaalo we kumba aleese gaalo we oli aleese muwala mumala tusoma naye bali mu siniya 3 galaawo osanyukanga
nga babeera mu kisenge kumba omukuba oyo bw'oyiwe nolwekyo mubeere bakalabakalaba mubeere bakalabakalaba omukwano tugubula era okulaba nga waliwo ekisingako wano wadde eggaalo n'eggaalo wano waliwo ekikola ki ekisingako kubanga ntosobola gikweka naye nga kusaba nabakulabamu mugamba nakuta kutonda kuno nakulwabaana nakukutalwa kwa yesu twegereka bagala embeera yo nzibu ddala ngaolebagamba abaana tubasembuze kumpi ne Katonda bakulega bamanyi Katonda tokirijja mukama okuba tukiregera naye nga ffe tuzanye epaati esinga obuki esinga obulungi tuzanye epaati yaffe tutuzanye bulungi ti abaana tubasembeza tubalaze Katonda beetale masakalamento nga bakyali baana bato bakulire masakalamento bakokolakola tekubajjako masakalamento kubanga bato nga batugende Katonda kwasesoka zibuzoka ekitasoboka maaso maaso gaffe kisoboka maaso gaffe twongere naffe okutusembera Katonda twongere okumumanya twongere okumwagala oli bunabaddeekirana nti ebiseera tumala nnyo mu bifo byaffe betufuniramu ensimbi ez'okulabira obulamu bwaffe obw'omubiri naye ebifo ebitugenda okufunamu obulokozi tumalamu ebiseera bitono era kati wano Faaza akutaddi naye kate tunagenda mu ndongo kubbi tuyinza okufaayo ku 8 nga tugenze mu ndongo awatali bulokozi ne tumalawo ebbanga ddene awali obulokozi ne tumalawo ebbanga ttono awatali bulokozi ne twagalawo nnyo awali obulokozi ne tukyawawo emirundi emingi ne tuwawo obuserebefu butono mwabejjegera kino kyekifo kyammwe ekyobulokozi obulokozi bwammwe bwe mwagala bwe mulwanira mubufunira wano nakyo mukwano gwammwe eri ekifo kino gwandibadde ddala na mukwano mungi mwandibadde mumala ebiseera bingi nga muli mu kifo kino ekifo ekigenda okugatuusa mu bulokozi kubanga basabalabizi